Soke tumalirize ekya ssente zino abakuluze batandise okugaba olunaku olwaleero. Babagabidde bameka ku lunaku luno olusoose. Frank Mugabi wali wano ye mwogezi wa ministry ey'ekikula ky'abantu sebo webala okujja ku NTV akawungeezi. Be mugabidde olwaleero abasoose bategedde omuwendo? Yes sebo. Tugabidde abantu abasukka mu 15,000 mu ggwanga lyonna. Era nga bunaazibira olwaleero tusuubira nti bajja kuba baluubirira okutuuka mu 10,000 mu kiro kino. Yes sebo. Wa system yo kati yakoleddwako eri bulungi. Twagikolako dda by the way. Okay. Guno omukolo twalibadde tubeera nagwo ku nnaku z'omwezi nga 6 nga we twali twasuubiza. 6 July. Yes. Wiiki eno ng'etandika. Naye twafunamu challenges ey'amaanyi ennyo yali ku ebikwata ku mateeka gakwata ku bikwata ku bantu, personal information. Teeka lye tulina ly'amaanyi nnyo terikukkiriza kumala gagabana. Si byakujaajamya. Nedda. Nti nini namba yange oyinza ogikwata yadde ogimanyi n'ogiwa omuntu omulala. Ekyo oba omenye etteeka. Ate ng'olaba nti ekyo mukiyiseeko mutya? Twafunye okuwabulwa okuva mu NITAU, ekitongole kya gavumenti ekikwasaganya ebya okuŋŋaanya ebikwata ku bantu. Yes. NITAU naye nga kya digital. Kuba waliwo NIRA yekola ku bya National ID, National ID Identification Authority, ne National Authority ekola ku bya IT. So baatuwadde okuwabula ne bagamba ne batuwa tukikoze tutya. So kyova olaba nti kati otunulira ku nkalala ezo ze tukozesa kati oyinza obutalabako nini namba y'omuntu. Okay. Yes. So eri mabega ekwekeddwa emabega. Ekwekeddwa mabega eyo ebeera encrypted eyo mabega eyo. Leero kibadde kirungi nnyo nti finally twasomose olugendo olwo ne tutandika okusasula abantu nga bwe twasuubiza. Mwewadde kiseera ki bwe muba mugabira ogambye we bukeerera enkya nga muwadde abantu 10,000? Yes sebo, kuba kati mwewadde kiseera ky'okumalayo 50,000? Twewadde katugambe ffe information wejjira wonna. Enkalala zino kasita ziva ku division level ne zijja ku ministry ffe nga tusasula. Kati omukolo gwe tubaddeko leero ne Ssaabaminisita mukirabe mwenna ku kamera nga akilikinze waliwo kanyize na provinga batch, tugiyita batch. Kati batch eyinza omuteeko oba ekisero kiyinza okubeeramu abantu bonna b'oyagala okusasula. Yadde n'emitwalo 5 gye twagala emitwalo 5 gye twagala okusasula. Singa tulina information yonna tugissa mu kiseera ekyo n'anyiga mulundi gumu sente ne zigenda. Mudakiika ezi ng'amaze okunyiga wano bonna. Si mukono weereza nedda. Kati leero Ssaabaminisita aweereza ku mukolo wali we tubadde wokka abantu 15,000 era ne bazifuna mu kaseera ako. Era okirabye nti betukubiddeko namba ze tuggyeewo awo amangu bakakasizza nti sente ki zituuse. Yo bendabye nga mbawulidde sibalabyeko naye mbawulidde ku masimu nga basanyufu ddala. Yes sebo. Naye baali bagamba 10,000 we buzibira oba okyagiyina. Frank sente ozimanyi naye ne wakatono kazira mu liiso. Yes sebo. Aba LC mukoze mutya mumaze ne mubagatta mu nteekateeka kubojjukira okwemulugunya kubadde kungi luli? Waliwo okwemulugunya sebo naye aba LC ndowooza baali tebakitegedde bulungi. Omanyi program za gavumenti zonna zitandikira ku division nga mu bibuga we tuli kati. Nti oba ogenda kuzimba oluguudo sente ozisindikawa ku division. Town clerk n'azitematema n'alagira nti zino twazibalirira nga zagenda ku luguudo luno. Naye bagenda okukola oluguudo n'abakulembeze abali ku level eyo ey'ekyalo benyigiramu okulaba nti oluguudo lukola ki luzimbibwa bulungi nga we kyateekateekebwa. Kati ne ku luno twagamba nti ba town clerk bakulembere naye nga tekitegeeza nti town clerk agenda kukola yekka. Jjukira twagamba enkalala zigende ku byalo. Toyinza kusuubira town clerk agenda buli ku kyalo ng'atimba enkalala ezo akunga abantu bajje bazeekebejje bazitereezeemu alyoka addeyo nazo. Nedda. So yali alina okukola ne ba LCs. Buli ngeri
mu government program mwebaliise okuwandika kukyagenda mu maaso nga tumaliriza Frank. Yesebo. Naye wati ennaku zino ezisigaddeyo ez'omuggalo ne ziggwako nga enkalala zino tezinnaba kutereezebwa kinaaba kitya munaagenda mu maaso n'okugaba wawulidde jjo abannabyabufuzi abamu nga babuuza zinaaba zikyalina mugaso ki mu kiseera ekyo simanyi oba omugaso gwa ssente guggwayo nze nowoozimpanga omwaka guweddeko nzeeyanza naye ekikulu ennyo nti kati betukola nabo obuzibu badde mu kuyingiza wa information okuva ku mpapula ezo nkalala ezo kubanga jjukira zo mpapula ate nga system gye tukozesa okusasula ya mutimbagano so buli ekiri ku lupapula tulina okizza ate ku kalimagezi kompyuta tulyoke tusobole okusasula abantu bafaawo betusuubiza naye nga obuzibu obubadde Kampala wano ate womanyi Kampala abantu bangi nnyo naye tufunye twongeddeko bannaffe abo betuyita ba data entrance abakola omulimu ogwo gwennyini ogw'okuyingizaamu okuva ku mpapula Kampala musuubira abantu bameka emitwalo kumpi emitwalo 4 so gombola zonna zikola Kampala. Yes sebo. Frank Mugabe obala okujja ku NTV akawungeza obudde butusalako nnyo nnyo kale sebo naye tukweyanziza neyanziza nnyo